we tusuubira okulaba ku mugole gw'otuleetedde. Ekibuuzo ekyo buli omu akyagala ekyokulaba ku mukyala era buli omu akyagala era buli omu akubuuzaga Bono Betty omukyala ku olwo. Naye nkowoola bannayuganda mwenna nti ekikwatagana na mukyala jangu ekavu. Kuba mu programs tulinawo obudde obwo session program sebwata agirina tulinawo obudde obwo obw'okumanya ddala ku screen za jjejje byali bitya nti nibanterewo akatebe olugero ndubawe. Abaana abaagala okwetega bakozi batya. Era tubuulire abasinga bagamba emikolo oba meetings z'emikono gyo kitandikako ez'emikolo egiddako tulinde ekavumba eno Hobbies and Hobbies Festival ekavumba gyekigenda okwabikira emikolo emikulu gyonna gyegiri buli kimu kyonna tuli kavumba. Abantu bali bakwesunga ddala abakyala bakwesungira ddala okulaba kolo bajje batya abantu abagenda okujja abami n'abakyala. Abantu bonna jangu bw'oba oyagala Bono Betty ogenda musanga ekavumba kyonna kyoyagala okubuuza Bono Betty akunnyonnyola akunyumiza akawunvu n'akagga mujje ekavumba ngenda kusomesa 21 omwezi Saturday n'eno. Enteekateeka z'ekavumba tulina stage 4 twakisalawo nti abantu abasinga balowooza Hobbies and Hobbies Festival beera bewasoma nabo banze benasoma nabo nawe olaba Hobbies olina abantu naye bweyagala okuddamu osinkane oyinza okuba mwakola mwenna ku kyalo oyinza okuba mwakolako mwenna mu kampuni mwali mwenna mu taxi emu mwali mwenna ku boda emu mwali mwenna awantu wonna. So abantu bonna twabayise abantu abasinga beera mu kyalo ng'abantu bano obalaba eno e Kampala namwe bannamawulire abali wano mulina abantu bemwayita nabo mwasoma nabo mulina abantu eyo mu kyalo nga balaba muli Kampala. So mujje twesisinkana olwo olunaku tufunemu obudde mu kaswa tulinemu abantu nga 5 nga tuvudde Kalungu tulinamu abantu nga 6 nga tuvudde Sembabule tulinemu abantu ab'enjawulo tunyumire olwo olunaku. Ebyokwerinda security tulina bannaffe aba Uber webali ensonga bazikwasaganyiza tulina bannaffe aba Uganda Police of course ekintu ekirimu nnyo ate tulina ne bannawe security etandika kuggwe naawe kasima okubeera nga okakumye bulungi. Abaana bakunda bagamba buli oyambala essuuti enjeru tebitera genda bulungi. Tubuulireko ku luno ani akwambaza watuusizza ku designer. Kuno nakyusiza ebyambalo byavudde wala essuuti enjeru nagiggyeemu wanjambadde nnyo nammwe mugikooye olaba mugireese basusseeko etabadde nnyo naye kuno nagikyusizza sigenda kwambala suuti ngenda banyambaleko ng'omuyaayi. Ani agenda okukwambaza? Agenda okunyambaza ajja bamuta G Fashions yagenda okunyambaza naye nga basuubira okujja nga myamyansa nnyo olwo olunaku nga ndi mulala olwo we tusuubira okulaba ku mugole gw'otuleetedde. Ekibuuzo ekyo buli omu akyagala ekyokulaba ku mukyala era buli omu akyagala era buli omu akubuuzaga Bono Betty omukyala ku olwo. Naye nkowoola bannayuganda mwenna nti ekikwatagana na mukyala jangu ekavu. Kuba mu programs tulinawo obudde obwo session program sebwata agirina tulinawo obudde obwo obw'okumanya ddala ku screen za jjejje byali bitya nti nibanterewo akatebe olugero ndubawe. Abaana abaagala okwetega bakozi batya. Era tubuulire abasinga bagamba emikolo oba meetings z'emikono gyo kitandikako ez'emikolo egiddako tulinde ekavumba. Ogaze n'ogamba nti omukolo gugwa ku Sande tugwera mu kyaki obadde ogezaako tegeeza ki? Ate endongo eyaffe bwe tugikuba bannayuganda tubayita okulira tuba tuteeka vumba bw'oba wakalaba munno twali batadde e Kampala kati e Kampala wali badde wakalaba munno kusampaga ne baggalawo tulinawo endongo limiti naye ekavumba ojja kuba wakalaba munno munyumye paka ku makya kati ku makya kyaki eziriraanye awo ovaamu bigo gamba kaŋŋende entenderezi kanyingire kyaki yawo wano tusabe ojja kuba olina ne munno gw'osudde gwogamba ate munnange bakaba tusabire wano bategeko emikono batunyiike kiggwere ddala Hobbies kubanga abantu bagenda kuzuula bannaabwe nga beeyagalako kati ojja kubasanga obudde omugole yali mu tiketi era wanje toze mu kibuzo kya musajja omugole yali mu tiketi. Omukyala tali mu tiketi naye gwe jangu oyinza okusanga yeye jangu ekavumba kyosangawo kyekyogenda ogenda nakyo byonna tubimalira ekavumba. Ebisale tuyingira omutwalo guli gumu tulina emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 byonna byagala okumanya byonna byagala okutegeera tujje ekavumba olunaku emiyango gigulawo saa zigenda kubeera saawa 3 paka 3 ez'okumakya ku Sande. Wakoye ebinene kati mundi mutono tujje ekavumba tunoonyereze oba nyashi eriko bateyina. Standard Day and Boarding Primary School tugenda kubeera ekavumba
Ogi and Obis Festival agenda okubeera ku lunaku lw'omukaaga era tukunga abantu bonna abaali babaddeko nga balina mikono gyammwe gye mwasoma nagyo amugye ekavumba ate n'abazadde mwenna abanaleeta abaana bammwe gye tuli tugenda kubagabira basale tujja kuyita abaana tubeeko ebibuuzo bye tubabuuza ka interview tulabemu abaana abalina obusobozi tubawe basale naye basale gye tugenda okugaba ejja kubeera hafu basale ku bintu byonna essomero byerigaba nti bwe ziba yunifoomu nga yunifoomu ya $10,000 ogitunda ku $5,000 school fees ziba $800 omwana ajja kwasasula $400 bwetyo tugenda okukola tujja kufunayo abaana betuwa basale zijja kuwa basale nga 15 so abo abaana banaasobola okujja ekavumba olunaku then ekirala kyetujja okukola essomero lyaffe lirina ba obis lirina ne ba ogis bwe mujja ku ssomero olunaku olwaleero n'enkya tujja kubagulira tiketi mumujja zisanga ku ssomero ogi ne obi nga wasomera mu ssomero lyaffe kuba tuba tukumanyi bulungi jangu ku ssomero lyaffe olwaleero n'enkya okutuuka ssaawa 12 ez'olweggulo tujja kuba tubugulira tiketi ezikutwala ekavumba.